je tuli obulamu buli butyeyo obulamu bulungi alhamdulillah Mungu akyatukuumye ffe tukkiriza nti olunaku Katonda lwakuwadde ne luziba ogamba bugambi nti alhamdulillah kuba mu obwo bwennyini mu ssaawa ne mu olunaku wabaawo baabayise so tukyali balamu. Amina. Tugenda ku nsonga ya DNA kutte wansi ne waggulu abasajja tutabana ku DNA abamu bakoze baggwawo. Who is to blame mu nsonga eno? Tujja ku blaminga abantu abaleeta ekintu gya DNA nga tebasoose kusomesa abantu kubanga n'ekirwadde kya siriimu bwe kyajjawo twasomesa abantu nti bw'osanga ng'olina akawuka ka siriimu teweeraliikirira embeera eri bweti naye ekya DNA kyagwawo bugwi bbu kyovala abantu bakifuniddemu obuzibu tebamanyi kituufu kyakukola bo balabira bulabizaawo nti kati kange nenkebeza omwana wange nga ebinaavaamu ne pain abantu basoose basomesa kugitegeera bulungi. So nze nagamba nti omuntu ng'oli contented n'omwana wo ng'oli contented ne mukyalawo ng'oli contented ne famire yo teri akusaba baana oli waddembe okwesonyiwa DNA naye nenga nti mmwe mwekka abalina obutakkaanya n'abantu bammwe ti omwana si wange omwana wange bikimwe mukkirizibwa okgenda okukakasa naye nga famire eteredde entende nze nkimanyi nti omukyala ye DNA esooka. Maama bw'akugamba nti nakuzadde mu Kitonsa maama bw'agamba nti nakuzadde mu muzeeyi n'ovaayo n'ogamba nti Kitonsa omwana ono wuwo gwe DNA esookerwako era eddaffe twakula tukimanyi nti omukyala yagaba omwana kati mwe abasajja eno embeera gye mujjamu nti simeka ngende nkebeza omwana nga wamaze kuba awazze n'amukubanja bonna ba wamukubanja ani abatamwekakasa anti ekyo kyenkugambye nti then kati genda ku DNA naye mwe abatudde entende temuyingiramu eno mbeera yakufaakuza baana bammwe mbatwebafu obusiraamu butugamba nti omuntu yena kasita abamusiraamu munne aba afuuse wa luganda ate n'abaana be tuzaala si baffe kati bonaabona nabo baki ba gavumenti kati tuzaale kale kkiriza nti wazadde omwana tomwekakasa omwana wa gavumenti kakulireko ewuwo wali kula gavumenti emutwale niba obanga okakasizza nti omwana tebamukusabye deni eyaki ate asobola kusiba atya tasobola kusiba mwana ng'okkiriza oyo atakkiriza gwe bamusibye ye agende ku musaayi naye nze Kitonsa mukyala wange tusanyuse na bulungi mujje mu ddwaliro mutuusizze waka sikoze DNA ate nfune endowooza nti naye kanziza omwana ono ku DNA kitegeeza mba musajja munafu nabaga nti DNA z'abasajja banafu naye omusajja ngo okimanyi nti weegatta ne mukyalawo mubeera mu kikolwa ekyomukwano lwaki afuna olubuto ne weekanga bw'oba weegasse ne mukyalawo osuubira nti asuubira okufuna olubuto ate omwenzi omupimira ku ki omukyala omwenzi omupimira ku ki buli mukyala mwenzi bwe twogera obwenzi obutuufu buli muntu ali mu nsi mwenzi kubanga naawe wennyini osobola okuba nga omusajja teweebase naye naye ng'oyogera naye ku WhatsApp obwo nabwo bwenzi osobola okujja ne Kitonsa ne nenkunyigira ekisige n'okiddamu oba mu bwenzi kati bwenzi ki bwe mwogerako obututuusa okugenda okukebeza abaana baffe abantu asinga bagenda bagamba ebyuma bye tulina wano e Uganda ebimu ebigabanfu kisoboka kubanga tulina kye tuyita accident okkiriza nti accident gyeri kitegeeza ekyuma asobola okukola accident babiveeko kati ali omumativu ng'oli ne famire ye waka muli bamativu giveeko okujja kwemuyingiramu obumulumulu kyange kyani then awo mugende mu verifying ate mukozese gavumenti ebyuma bye yaleeta n'ekakasa so si buli kiriniki si buli ddwaliro neribaga ntukebera DNA era mwe ne mugenda mukozese gavumenti anati laboratory weeri mwabakakasizza nti omwana ono azeemu okubuusabuusa naye mwabakkiriza ngonze omwana alya bulungi akuta omukyala amumpadde ewaka ngambye ono mutabaniwo ate omukyala yagaba omwana nze nga ngenda nnoonya kyuma neenoonyeza obulwadde obwaki nalaama ina ekiramu ne kati ne wano kankikole bwe nfanga bwe musanze mu nnyumba abampita taata mubalekanga temubataganjula kubatwala ku byuma nti enga gwoli mweruyeru nze nnyinza obba gye nayitira nafunayo maama omweru awamu nenfunayo maama omuddugavu kubanga omusajja luba lwa mbuzi era abakyala saagala bintu bya busajja akwanye munobe onoba biki onoba ono alina basatu ebbali seboleeta tunye onoba ono alina basatu ebbali ogenda kufuna alina 8 okitegedde gwonobye ono alina basatu gwogenda okuddako alina abaana 8
ayinayo n'ennamwandu gw'otomanyi. So ate ffe mu bufumbo tukkiriza nti bw'ovanga ew'omusajja oba ew'omukazi ng'abadde ayomba ng'ayomba gw'ogenda okuddamu okufuna agenda kuba ayomba nga n'okukubaakuba. Ate bw'ova kwayomba ng'akukubira kati ono kamuleke gw'ogenda okuddamu okufuna agenda kuba ayomba ng'akuba ng'alina n'embaliga. Buli omugumira w'oli. Buli omugumira w'oli. By'otannafuna mu oyo Allah akuteekedde ogenda kubifuna. Edda abaana mwabakeberanga muti? Twakozesanga endagabutonde ezo ezaffe ez'ekinnansi. Twakwatanga omuzigo omuganda akalirako omwana omuto n'olubobbo ne tuluyiwamu amazzi. Bwe kaaganiranga wansi ng'oyo tumunoonyeza ekika kye mangu. Bwe kaayambukanga natumanya nti wanda ya Nakalamba. Naye olwaleero byonna mubisudde muguluka. Leero bwe mbuuza omukyalo w'abaana bataano nti olinayo akalirako omwana first born ng'akugamba nti ffe tubusuula busuuzi. Abamu n'engozi temwazifugikanga. Edda wafugikanga engozi n'omanya nti oba omwana ddala wa kika. N'olweero tetukyafugika ngozi. Omwana ekyo placenta eyo twagikoleranga. Era family eziri well organized nga zifolowinga ebyobuwangwa nga zifolowinga ennono. Olwaleero balina ekitooke ewaka ekikuzizza. Ffe tulina waffe family tulina ekitooke ekikuzizza okuva ku muganda wange mukulu wange addako nze muto wange n'abalala nti awo mama yafugikanga. Era ng'olulagala olunasooka okwebasaako okunyiga twalunoganga okwo. Kitegeeza bw'otaabanga wawaka amawukirano gatandikiranga awo. Gwenga Kojja tulotuwa ku magezi mukwano gwaffe muganda waffe nsoma yavuddeyo nakiriza omwana Grace Khani ku kiseera kino omwana betanakula bayirawo nnyo taweza myaka ena akyali muto. Ensonga eno omuwa amagezi ki era ogyogerako ki? Nakugamba nti mukoka tayita wataatema mukutu. Oba ontegedde? Mukoka ayitawo wennyini we yatema omukutu. Amazzi gakulukutira we gaali gakulukutidde. Kino ekintu nakyogera dda. Ne mbagamba nti bw'abanga omwana oyo avuddeyo n'agamba nti oli ye taata w'omwana kati kibazzeeyo nti omukyala yagaba omwana. Kyogamba gye yayita bonna tabamanyi yasookera ku oyo. Lwaki yavaayo n'agamba nti nze okusinziira ku kibalo kyange n'obudde ne time ntunudde wano. So bw'abanga yavuddeyo taata nakkiriza omwana nze nga Kojja njagamba nti alhamdulillah kubanga kibi nnyo omwana okukula nga talina kika ne maama kimutokyalinga. Yes, buli lwolabanga maama avuddeyo naga nti mbutuufu omwana wange taata yamwegaana. Ffe nga abamanyi okusengeka ensonga z'obwa Kojja n'okuteekateeka abaana ab'obuwala tukimanyirawo nti eyo ye trauma esooka ku mukyala. Omukyala buli lwatafuna byabadde asuubira ku musajja of course omukyala asobola n'okukola nga memulaba waline nga nakiso sense taliiwo. So tukyebaze bw'abanga mutabani wange Prince Oma wavuddeyo n'okkiriza nti omwana ono nze taatawo omutuufu. Nange bwe bakiŋŋambye ngenzeko ku mitimbagano gya muwala wange nensanga yapositinze embaddeko ku TikTok ye era bwe naafuna akadde njamukubira akasimu muyozeeyoze. Kino kituleka wange abaana abawala ofunye omusajja Kitonsa twekwanye tweyagadde newegaana omwana wange. Kino nakyo kigenda eri abaana abawala okwongera okunywera mu relationship ze mubeeramu notabeera naaga kubanga buli lwonywera nositiiki awoga nti nze wano tolya kigambo kyo naye buli lwodda eno nodda eri kati mwenna abawala abali eyo mumanye nti bwemba nina Kitonsa bwemba nina muzeeyi bwemba nina ani oyo ye wange wennyweddeko naye era olina bwemu tetugaana mumanyi mu abaana abawaloga nti nno omuntu gwene tannaba kutuuka kuba lwedde n'otandika okutagala eno okudda eri nomanyi nakugaa nti omukyala watuukira okusalirawo omusajja addakulana n'abakasajja ab'enjawulo. Omusajja nti bw'abanga tali shuwa nti yekka gw'oyagala bye bino bye tujja tulaba. Naye bw'aba nti nno omusajja wamanyi nti nange oyo muntu wange. So kati embeera tesobola kutuukawo ne tutuuka mu ene extent. Naye ate era eriyo ne batabani baffe abatali balambulukufu n'oba nga keeke wagirumamu ate n'ogaa nti nze bwe naluma nazzaawo. Saaluma nnyo
kati wali olinda kumala kuluma otya olyoka obaye nti greens ze bateekamu zikunkumuka naye nze nja bwebaza era nja kusiima busiimi manyi buli muntu yenna abadde alaba omwana oyo embeera gy'ayitamu n'omwana leero bw'alaba nti omwana ono wanaakula gwawuna ng'alaba taatawe mu kusooka yamwegana kuba vidiyo tezivaayo nga mama wakaaba kuza omwana si byangu abasajja basooke kwewabudde nga tebannaatula nedda kino ekintu kiri wakati wa maama ne taata okulaga omwana ono ng'akuza ebyaliwo omanyi tibasooka kwegana omanyi kyosiga kyokungula kati olwaleero bwe bunakya ku makya nga maama akanyiza ne taata nga bwe tukiraba era omwana bw'anaatandika otegeera twasooka tufunamu obutakkaanya ate abaana ebiseera ebisinga kyakula alaba kyalekawo kalwero njagala eno embeera eriwo ogendengakoayina ekyamukomeza obanga yazze ayiseewo ekyo baata oluyimba ne muyefuula anti era ebyo byonna akosa bulamu bwe si bwa mwana naye mwennyini yeekosa gwate okubeera taata atanywedde alinaaganaaga golowooza kitwalawa era naye yeekosa ate bw'aba mugezi era anywerere ku mwana ono babe bakuze omwana nze nno kimpadde essanyu nti katandise noyitirayo banaamuzaako kibi nnyo omwana okulayo nga kkojja kimpa essanyu omwana bw'akula nga yeewuunaganya alibbalibbali nakyo kibi era nakyo kimpa essanyu bwewaba nga waliwo emirembe egibasobozesa okuba nti alla yazzemu n'akigera nsaba ate ekyo mu kikuume kireme ate embeera eddala emate kukomawo eno bo nga maama ne taata kyo kiri generale kuba kati si wa muntu omu mpanga bo bennyini abazadde taata ne maama bonna era kyenjogerako oli kibeere ne ku ono ti wenna mukwatagane embeera eno si nnungi then ne muwala wange okwongera okumulaga nti si buli mbeera ekutuukako nti ebeera ya public yes waliwo embeera ezimu ezijja nogamba ng'omukyala kansooke nzikakkane kubanga ba abakyala katonda yabawa emitima emigumu era ne mu nfa yaffe fe abaami tufa omukyala nasigaza ennaku 2 ku nsi singa mwena mufuna ebibakosa ebifaanagana so nti bo balina obugumu obw'enjawulo okusinga ku baami bati naffe abaami twagale bakyala baffe bw'omanya nti omuntu omwagala mwagalire ddala ate bilisoma mulaba ng'omusajja amanyi omukwano agufaanana so saagala kuddamu kuwulira ati ate emitima gimenyese sayidi ne sayidi no mwehandolinge bulungi ate alamwattu kyeyagera tekikyuka bayeze tukubaako kagulawo n'akalala ekyo ffe tuba tuddamu amaanyi ate akataliiko nakubuusabuusa ate embeera eterere bulungi nnyo abaali bamukusibako kati ndowooza nabo bategedde ekituufu nga bamukusibako nakugamba bino ebintu nerero buli lwe ndibeera mu kamera ndikikugamba bannayuganda bayige kigambo management ate mwandiyabidde ku looja omuntu nga oli manager ebintu binnyo byosobola okukola omuntu neyeeraliikirira kubanga okumanejinga omuntu kati nze maneja wange akeera ku makya nankamulira akatunda nategeera bwe nayambala asobola oyita mu kibuga nangulira perfume ate nagiteeka nawali ku ofiisi mukyala wange nagirisiivinga nemuga ntya nze kojja wuuyo mugwe kubanga amanyi buli brandi y'omuntu gwomanejinga ekyo kyomanejinga buli kikwonoonekako bulemu esookera ku management okitegeera so tuyige nti bwe mulabanga omuntu nga zo managing omuntu temusala mugambo